Abalungi mukama waffe bazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba mu kifo kino. Bannaffe Abayisiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaaniriza mwenna mu linnya lya mukama waffe Yesu, era ne mbalamusa n'ekiramuso ekisinga obukulu. Mwebale kubeerayo. Bambi ono si yero, ekyo kyangoba ne ku menvu, nze sirya menvu, mpulira ngaagala naye nagakoowa lwa yero. Siyambadde yero mukwano. Ndabye comment awo ng'agamba yero kyekyo, nedda. Weetegereze, maybe essimu yo gitereeze kala. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwammwe ate era n'olw'obulamu bwange. Mukama atukuumye. Bingi ebibaddewo okuva lwe twayawukanye wano. Twabadde wano ffenna eggulo, bingi ebyabaddewo. Okusooka byonna ennaku z'omwezi ziri 2, omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021. So kwata peni yo ne wowandiika, owandiika ekitabo kya Yeremiya essuula 8 okuva ku lunyiriri olw'omunaana era okutuuka ku lw'Ekkumi-n'olumu. Yeremiya 8 paka ku 11. Nafunye akabalabe ku mumwa, temwekanga. Nyina wano obeera musujja oba mbalabe sibitegeera, naye tujja genderawo. Bw'oba omaze okuwandiika Yeremiya 8 paka ku lw'Ekkumi-n'olumu, tukyali ku episode zaffe ez'okubanja obwenkanya era okugamba okulaga abatukulembera mu ngeri zonna mu mwoyo ne mu byobufuzi nti Katonda ayagala obwenkanya mu bantu be. Katonda talina kintu kyababanja mmwe abakulembeze. Omuntu nga Katonda nga yakwawulizaako ku bukulembeze, kyakwagaza bwenkanya. Naye era akimanyi nti waliwo baawa ne batakola bwenkanya. Kati olw'okuba y'embeera eri ewaka, era kati ebyo bye tusoma bwe bubaka Katonda bw'atuwa kubanga kyabanja. Nabagamba tosobola kgenda ku mbaga n'obuuza omusika, tosobola kgenda ku lumbe n'obuuza omugole. Bw'ogenda ku lumbe ng'osuubira mugole obeera mu kifo kikyamu. Tetusobola kwogera ku kintu kirala ng'ewaka waliyo obutali bwenkanya mu bukulembeze obw'omwoyo ate n'obw'omubiri. Kale nga tugenda okutandika vidiyo yaffe ey'olwaleero, obubaka bw'olwaleero, njagala nzijewo Maureen Skin Care. Oyo yasooka aveewo. Bw'oba olina ekintu kyonna ekikwatagana ku lususu, contactinga Maureen Skin Care, ajja kuba amala ebizibu byo. Nga Maureen Skin Care awedde, nyinawo Bible and Politics nga program bweri. Nyinawo politics mungi, nyinawo ne Bible. Simanyi kyemba nsooka. Abasobodde okulaba jjo mwanditubuulidde mwe bwe mwalabye Museveni bye yayogedde ki? Yayogedde ki? Mwe bwe muba mulaba yayogedde ki? Museveni olijjako ddi n'oyogerako amagezi? Kwegamba mwekamba bulira obukulembeze obulabira ku bintu bibiri. Obukulembeze kintu kiramu. Obukulembeze bubanga bwolaba obulamu bw'omuntu. Omuntu omulamu immune, ffe abaasomako olusawo. Omuntu obeera ne immune system mu mubiri gwo eresisting endwadde. Wootegeera nti nno nno ebintu birabika bigize. Obulwadde okukugonza busooka kukuba immune system. Immune system kasita ekabweti n'otandika okulumwa buli kintu. Era kyovulaba mu COVID babadde batugamba bw'oba tonnaba kukwatibwa COVID oba gwe sooka olwane ku immune system ebeere y'amaanyi. Bw'eneebeera y'amaanyi ojja lwala ne COVID oleme kutegeera nti nno COVID yakutte. Tereza immune system. Kati obulamu buba ne immune system n'obukulembeze buyina immune system bweggwamu, omuntu atandika okujja ng'ayogera busiru bwereere. Bino tetugenda kutya byogera kubanga era eri abagenda okujja bamutendereze. Kiwanda agenda kujja gambe president yayogedde, oyo Kiwanda mumuveeko.
bajja kujja bayogere Dombo ajja kujja ne gundi n'olubondo lwe. Oyo omusajja alina olubondo bweruti, abanyankolo olubuto baluyita lubondo, mbeera sikuvumye. Alina olubondo bweruti, Dombo alina olubondo. Ajja kujja atuule mu ntebe gundi ono mulindwa ono mwogezi wa NRM ye mulindwani Lawrence yeye Lawrence mulindwa yeye mulindwa hagenda kujja agambe bwati President yayogedde magezi merere oyo musajja yatulimbako nti Uganda ekiise mu Africa Cup of Nations nga Uganda evuddeko nagamba bananga ayina ente gisale abo bajja kujja bayogere naye tewali kyamagezi na kimu mu 7 kye yayogedde sebo yakootinze ne Bible byonna tugenda bisoma okitegedde kati obukulembeze kasita immune system mu Katonda bwakuwa obukulembeze akuweerako bino ebintu akuweerako okuganja akuweerako okwagalwa oba okwagala ne favor n'akuweerako ne respect. Eyo ye immune system y'obukulembeze. Kati immune system eyo bwegwa entebe osobola ogisigalamu naye ng'omuntu bw'amanya nti gw'ogenda okwogera gamba yoyo kale ng'omanya immune system yaggwamu kati buli kirwadde ekijja kikuba ggwe. Kati abakulembeze bonna kye bakola atandika bakuyita okuwagika immune system atandika ogiwagikisa amateeka bwe mundaba mudduke lwaki muba temudduka addira fear agiri pressinga ne respect kubanga mu Luganda konna bakuyita kutya mu Luganda konna bakuyita kutya oluzungu lwe lwabyawula fear and respect. Kati abo ba dictator bwatuuka nalabanga immune system egudde respect egenze ateekawo amateeka n'asikisawo fear n'alowooza nti fear ye respect. Okitegedde twabadde tuli awo nga ne Pato bamukutte mbu kati olwo ffe tutye nnyo mbu maama ne Pato bamukutte nedda ssebo omala kutumalayo bw'oba olina amaanyi omala kutumalayo ne bwe tunaasigala omu bw'ati wagenda n'abantu 27 mu nsiko tewawamba 27 ate bonna tebadda naye ate bano abakwatiddwa obukwatwa basibe naye si bafu olaba ne bwe baba bafudde abalala tetujja kusirika era wali abatidde munnange ne Pato bamukutte n'omulala bajja mukwata eno revolution immune system yagwa kati addira respect agisikisa fear bw'anaakukwata n'owulira nga gwe omutidde mutye nze I don't fear him, I don't respect him. Since nzeka ngamba generation we don't fear him and we don't respect him ne wanaleeta amateeka agafaanana gatya ekyo kyalina okumanya wulira bingi nnyo ebyaguddewo oba bingi nnyo ebiriwo awaka byonna byetooloolera ku bukulembeze obubi. Nsooke naki kansooke nekyawandiikibwa kino nkijje mu ddiiro tugende mu kitabo Museveni yayogedde ebyobusiru bwe byonna n'amala n'abijuliza ne mu Bayibuli n'akootinga ne Bayibuli n'akootinga Bayibuli naye nzize kumugamba Katonda ayagala obwenkanya. Museveni yatadde emphasis ku kigambo ky'okukwata abantu abatta abantu ne tukwata abatta abantu ne mubawa bbeero omuntu yeekwegamba abeere mu ntaana abantu benga bakaaba gwe bakuteeke mu woteeri ekigo oddaawo ate era oyombe ne mu woteeri toyagalamu gundi ovaamu omuntu bw'abassa omuntu naye bamutte. Ekyo Museveni kyoyogera nkikkiriza senga gwe ne mutabani wo mmwe mubadde gwe ne mutabani wo ne mukoddomi wo lwabwogo nkugambye Museveni Kainerugaba ne lwabwogo bwe baba be bali mu kkomera eryo etteeka tulikkiriza kyetuva tulirwanyisa abaliyo abassi ate be bakola etteeka
balikolera abatasse. Bayibuli egamba bweti Yeremiya 8:8 mwogera mutya nti tulina amazima, nti mwogera mutya nti tulina amagezi n'amateeka ga Mukama gali mu ffe, naye laba ekkalaamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiise ebitali by'amazima. Nga Museveni omaze okukootinga nti amateeka ga Katonda n'amazima ga Katonda n'amateeka n'okutya Katonda biri mu mmwe, ng'obyogedde n'okootinga ne Bayibuli. Kibuuzo, Bayibuli esooka kukubuuza mwogera mutya nti amateeka ga Katonda n'amazima gali mu mmwe, naye ng'ekkalaamu y'omuwandiisi ewandiise etteeka ery'obulimba, naye nga wano mwogera kyera nti mulina amazima, mukootinga ne Bayibuli. Tewali kintu Museveni kyogenda kukola nga mu Bayibuli tekiriimu. Ekyo kyengezaako okukugamba. Abo bakabona abalya ku mmere yo baagana okubuulira amazima, ffe tujja gakubuulira. Oyogera otya nti by'oyogera by'amazima ng'obulimba buli mu tteeka lye muwandiika? Ekkalaamu y'omuwandiisi ey'obulimba ewandiika etteeka ery'obulimba, wabula ggwe wano oyogera nti oyogera mazima. Museveni weebale nnyo, wayimirira ku TV misana ku makya n'oyogera ku TV n'ogamba abasemando mbamanyi. Gwalumirirwa ennyo abantu abassa abantu. Ani yatta mando? Ali luddawa? Ng'etteeka terikolanga kuyatta mando. Ate ne mu maaso g'abalamuzi tomutwalangayo. Wayimirira n'ogamba olunaku lwe batta Kawuma baakola omulimu omulungi gwe wabatuma okukola. Era ne bagukola bulungi, gwe batta ne bamutta bwe wali oyagala, be baakuba ne babakuba nga bwe wali oyagala. Sauda Madada ne bakwata amagalo ne bamusunako ennywanto nga bwe wabatuma. Ennywanto y'ebbeere. Sauda Madada ennywanto alina emu. Ne bamusamba ebyenda ne bifuluma okukakana nga bamugyemu n'abaana. Ne bamutwala e Kenya. Sauda Madada ne bamulongoosaamu n'abaana ne bagisuula wali yonna. Abaabikola bali luddawa? Wayogera gwe wabatuma. Etteeka bwe liba lyakukola lirina kutandikira ku ggwe. Ekkalaamu y'omuwandiisi ey'obulimba ewandiika etteeka ery'obulimba, wabula ggwe oli ku TV otubuulira Gasiya. Gasiya mwereere. Bayibuli egambye bweti mwogera mutya nti bye mwogera by'amazima ng'ekkalaamu erimba. Etteeka eryo bwe liba likola mu 7 tubuulire ani yatta Kirumira. Eyatta Kirumira aliwa? Wamala okutta Kirumira n'odduka emisinde n'ojja n'olinyirira obujulizi n'okwata ebisosonkole by'amasasi n'obitwala. Museveni ani yatta Kirumira? Gwe wanoonyereza omusango gwa Kirumira. Ali luddawa? Susan Magala ali luddawa? Gwe wanoonyereza Susan Magala, gwe wamubika. Gwe Chifu Mona, njagala otubuulire Susan Magala omusango gwe gwakomawa? Mukazi we ye yatta Susan Magala. Eggula ensimbu yakubye mukaamu 7 essaawa 12 nga tannaddangulu. Mukama otuyamba oguddako yo omukazi ayitireyo. Yamukubye ne omanyi kati tebakyesiga muntu yenna mu State House. Yagudde ensimbu ku makya ssaawa zaabadde nga mmeka. Ne bagaana abantu okutuukawo ne bakisirikira drone zange zakirabye obudde bugenze. Nabadde enva wano bwenti nenfuna info zaweze ssaawa 8 nga tannaddangulu. Nawuliddeko mbuno yabaddeko ku TV ekiro. Oba byabadde bikadde oba baamunaaziza ne bamunyigaanyiga n'aterera ssaawa 12 nga tannaddangulu. Mukazi gwe lumujja kuyitirayo. Mukama otuyambanga oluddako omukazi oyo ayitireyo. Simbu yamukubye ne bagana. Omanyi mu State House tebakyesiga muntu yenna. Nabadde ngenda komawo nga nakavaawo nagenze buno bumeseji buno obujja wano nga bannoonya baŋŋamba gira nagenze
ng'obudde bugeze nabadde ngenda kukomawo live mbagambe musabe kati tudde mu kisiibo tusabe oyo mukazi ayitireyo ye yabadde alina okusooka bba okwogera yabadde ajja kuyogera misana ye yabadde asooka bba ensimbu n'emukuba mukama otuyambanga lumu oyo omukazi n'ayitirayo wamawulira bawandiika amateeka ag'obulimba nga wano boogera kirala ng'etteeka litegeeza kirala bayibuli kyegamba Museveni watugamba eyatta Mando omumanyi ali luddawa eyatta Mando ali luddawa generation gye mwalimbanga ndala eno yaffe temugenda girimba ffe tubalaba buli bye mukola tubiraba olw'omwenda abagezi bakwatiddwa ensonyi bakeŋŋentereddwa bawambiddwa laba baganye ekigambo kya Mukama era magezi ki agali mu bo olw'ekkumi kyendiva mbawa abalala bakazi baabwe n'ennimiro zaabwe eri abo abalizirya kubanga buli muntu omuto era n'omukulu wa mululu nabbi era ne kabona buli muntu ali azaamaanya bayibuli egambye Katonda jjo twasomye nga Katonda agamba bw'ati ng'era abanenya nti mumala okutta abantu ne mutwala bannamwandu ne mubafuula omunyago gwammwe ne mutwala abaana abafiiriddwa bakitaabwe ne mubafuula abaddu ewammwe kati agambye bw'ati nammwe abammwe ajja bagabula bakazi bammwe abantu abalala babawase n'ennimiro zammwe abantu abalala bazirye n'ente zammwe abantu abalala bazikame gwe bw'oba owakana genda ku YouTube olabe juzi wano recently Mukamaliya Mungu ali wali alajana Mukamaliya Mungu obugagga bwe bwonna Museveni ye yabutwala naawe Museveni obubo wali wajja obutwala kubanga okoze Mariya Mungu bye yakola Mariya Mungu yabikola Mukama n'akwata ebya Mariya Mungu n'abikusikisa kati naawe okoze Mariya Mungu bye yakola be well prepared anytime naawe bibi agenda bisikisa omulala naawe mukazi wo bajja muwasa naawe abaana bo bajja gendako mu buwambe ne mu buddu bayibuli yegambye okumanya bino si byakusaaga ne bakabona ba mululu banabbi ba mululu bayibuli egambye nti abato n'abakulu bonna ba mululu bonna babbi waliwo generation eri eyasooka eri eyabakahindo otafiire si babbi balwadde eyo eyabasali musale abo be bakulu n'abato muhanga waliwo eneze ey'abamuhanga waliwo eyeze eyo ey'abafuranka tumwebaze ey'abalwabwogo nalabye lwabwogo ng'agamba I am the God fearing younger boy, the intelligent, the boy with integrity, the one who is going the next election is the being the president. Gwe musajja gwe okweta God fearing asuubula emitima gy'abantu ku bannayuganda b'osuubuddemu emitima mu busuubuzi bwonna walaba kusuubula mitima gy'abantu walaba kusuubula nsigo z'abantu mbuza God is a fearing is a man igwe ayuza God fearing lwabwogo mazima ddala okakasa twesimbewo naawe batuleke babiri ondi akalulu gwe lwabwogo nzereka nkubulire bwe nkulira ku 51% oba ondidde bwe siweza 9 oba ondidde lwabwogo bwe siweza 9 bwoweza 3% oba ondidde tugende mu kalulu lwabwogo nze naawe ensi temmanyi naye lwabwogo tugende mu kalulu nze naawe bwoweza 3 oba ondidde
gwe kasitula banga siyingidde 9 8 oba ondidde akalulu gwe president gwe lwana oweza 3 oba ondidde ku baana b'abantu bemusse ku baana b'abantu ne mubasuubulamu ensigo gw'olyawo ekyamaguzi ky'owulira mu Uganda kyo kyasinze ensigo wabula otugamba he was a God is a fearing man. Bayibuli egambye abato n'abakulu bonna ba mululu, abato n'abakulu bonna babbi, abato n'abakulu bakabona ne bannabbi bulijjo mbagambanga muwakana, bakabona ne bannabbi bulijjo mbagambanga muwakana. Kati nammwe mwakirezeeko ndudde nga ndabula abalokole ne mbagamba abalokole nammwe ekyammwe kijja babattidde omwana ne mutulimbalimba mbuno alusazi mukikakasa alusazi zeza soyo omwana era Nakalema mbabulire arrest Nakalema oyo omwana gavumenti bweribe ekyuse Nakalema tujja kumuvunaana oyo omwana Gideon mulinde mwemba muleka mbabulire batugamba bwe bati story eri bweti abantu basinkinze mu ddwaliro simanyi be yali yaguze emmotoka ne bamukube eddagala effu nze mbuuza buloka w'emmotoka oba yakugulako emmotoka ajjawo eddagala kuba empiso ye ekirala mbu abamu bagamba n'amuwa ekkerenda abalala bagamba n'amukuba empiso. Gideon yabadde anoonya eki mu ddwaliro ekyo tebakyogera. Gideon yabadde anoonya eki mu ddwaliro abasumba bulijjo tubagamba bino ebintu biririyo zakulayingi tukaba nammwe mukaba ate mmwe ekyammwe bulijjo mbalagula nti kijja kitandika butandisi olukalala lunene serwadda prepare your graves bw'oba tosabye. Nakalema tufiiriddwa abantu bangi mu ngeri eyo ya Gideon. Diro wali ovuddeyo mu musango n'ogamba nti oyingidde mu musango gwa gundi gugwe lwaki ogwa Gideon ogwinamu interest? Ogwa Gideon ogwinamu interest ki? Simanyi mbuno oli wa mu nyumba, simanyi mbuno bayinako Oluganda maama fa batayina ba Luganda mu gavumenti kye tuva tufanga embwa ne watabaawo alondoola. Za generation za international mwete mugenda kutusiruwaza basajja mmwe. The truth is olusozi olwo lwe basabirako lwe lwa Gideon mulinde. Jo nakyogeddeko wano ng'asaaga nenkyogerako nga nkiyita kungulu kuba nabadde nnyina kyenkyagira nenfuna ebyomunda. Olusozi gendayo olabe lwonna lujjuddeko SFC waliwo alwagala. SFC eri ku lusozi erukuuma mulukuuma nti bujja kukyanga olusozi lusituseewo ludduse oba waliwo ayagala olusozi olwo. Ne bannabbi omululu gubasusse Bayibuli bwegambye ne bakabona nammwe katiza kurayiza. Waliwo ayagala olusozi mulinde pastor yakwatako ku ssente mulinde oyo gwolaba oyo senior yakwata ku ssente ng'olusozi aluwaayo. Omwana n'amugamba tata towaayo olusozi lwa Katonda. Omwana n'agaana. Ffe tujja babuulira Yeremiya yabyogera byonna ne bamusiba. Mutabani wa Pasukuli yakuba Yeremiya emiggo nanga amuredi. Mutabani wa Pasukuli bakwata Yeremiya ne bamusiba. Leero ndi mu mafuta ga Yeremiya. Yeremiya yabyogera yagamba mwenenye. Yatambula ku nguudo z'ekibuga ng'alangirira Katonda kiyateeka ku lulimi lwe. Mulinde yakwata ku ssente z'olusozi omwana n'azimusesemya. N'amugamba tata totunda lusozi lwa Katonda. Ne baaliwako SFC ekola ki ku lusozi olwo. Ne basenda oyo omwana ne bamugira ne bamu ebyo bya Pastor Bugembe. Hayimira n'agamba mwanyinaze Natasha. Natasha Bugembe okikakasa Natasha Mwanyoko. Oli mutabani wa Museveni gwe Bugembe. Ebyo Gideon ne bamusenda ne Natasha muwala wa Museveni. Ne bamusenda anti pastor munne. Abo abasajja bwe mutabadduka mu basumba muwedde. Ne basenda Gideon mulinde ne bamusembeza nga bayise mu Natasha musumba munne ne bategeka national prayer day. Eriya yalulije najja nembuulirako mujijjukidde abaliwo ekirungi wano waliwo abatayosa. Waliwo wano abatayosa
share za video za share share bamaze Morini yamaze dda okugiboostinga share za international za video okitegedde omwana namugamba tata totunda lusozi lwa Katonda nazimusesemya ne bazikwata bo ne badda omanyi Museveni oyo omulungi mu kwebuzabuza n'abanga atakifuddeeko ne basindika oyo omuwala gundi Natasa nasenda omulenzi ne bategeka national player day ne bamuwaanawaana gwosinga okusinza mu East Africa osinga ne Lucifer okusinza omanyi Lucifer yali asinga okusinza bwe bamugoba mu ggulu gwe waddawo n'amera obwebindu za information za international ne bamuwa obutwa yabadde anonye eki mu ddwaliro ekyo tebakidiscussinga abasawo be bakwata mbunno bamukuba eddagala effu baagala kutta bujulizi era abasawo abo bwe bakkiriza okutta buli obujulizi obw'obutwa ogwo musango gugenda kubula like gonorrhea gugenda kubula bwe like ice cream gugenda kubula kasita bakkiriza obutayogera kye baalaba ne kye baazuula oyo mwana yafudde butwa era mulindaale awo kimulumira muli bw'onoosoma ekyawandiikibwa ekyo bayibuli egamba bweti nabo bayina omululu bananfuusi bayibuli egamba bweti genda osomaawo wona olabewo nti bakutte muwala wange alina ebbwa eddene ne balinyiga ne balijjanjaba kungulu nga munda libisi kati ebyo bye mubadde mutukola ebbwa lya mulinde kungulu ligezaako kkala naye nga munda libisi bayibuli egamba bajja ne bagamba nti mirembe naye ng'emirembe giri ludda wagenda osomaawo nsoma nyiriri ezo zisigadde awo obudde bungoba ebintu nyina bingi wano bajjanjabako kungulu abantu bamaze obbatta bababya amasasi babasse omunaddiini najja n'agamba bambi maama kitalo nnyo munaye Katonda yawa ate yajjako erinnya lya Mukama lyebazibwe kakati kola bwoti omukulembeze agambye bambi ekintu tekyagenze bulungi naye buno obukadde 10 osobola okugulako capati n'amandaazi ne bajjanjaba kungulu naye nga munda ebbwa lifyenya ebbwa lya taata wa Kirumira munda lifyenya bagenda ne balikazakazako wano kungulu ne bakayanira sente kasalini kusasira azireese awo ne bawonaawona kawo ddakiika nze nange nnyina omwana wa Kirumira sooka omuleete tumulabe muggyemu essaati abaana ba Kirumira bonna amakundi gali kungulu owe ekkundi liri munda oyo si wa Kirumira genda naawe leeta owuwa abaana ba Kirumira amatu gaabwe bwe gato si bwe gali abaana ba Kirumira bonna obalaba deni ewedde gwe genda ebbwa ne likala kungulu omusajja bwaddayo ewaka n'atunula ku kijja kya Kirumira munda ebbwa ne liyiwa amasira terigenda kuvaawo balijjanjaba kungulu ebbwa lya Mukamando balijjanjaba kungulu munda lifyenya bayibuli egambye ne bakabona babyenyigiramu ne bayambako oli ebbwa ne balijjanjaba kungulu bwe bajja batubuulira enjiri eryawo terina makulu ewonya wano novena gamba owange leero ku Sande ngenzeeko ku kyaki naye nga bw'ogenzeeyo era nga bw'ovuddeyo kyova olaba ti abaana amakyaki bagakyusa bagafuula njenwa kubanga awo wokka we basumululirwako mu kuzina omwana n'alyoka azinira ku buno obugundi buno nga buno butoyizi buno nga bukozebwa kona endongo ya Yesu esimbula awo wokka nga wasumululirwako kubanga ekigambo kikoona ku lwazi emitima mivundu oyo mulinde yasesema sente omwana n'amugamba ne bamala ne batupangira obujulizi ne bamala ne bapangapanga nze yaŋŋamba era Mukama yamulaga nti biki mmwe ne bapangapanga namulabye ku Namulondo ng'agamba Katonda kanzireyo Katonda n'agamba toddayo mwana wange gira obeera wano bagezaako okutulaga mbu essaala zaabwe zaatuuse mu maaso ga Katonda mwe kambabuulire nammwe mugenda kukiregako oyo Museveni
waliwo omusajja yaliwo mu myaka gy'ekinana yakuba oluyimba n'agamba bw'ati nze omanyi banne njagala nnyo kadongo kamu ng'ogyeko sango nze mpuliriza kadongo kamu. Omusajja yagamba bw'ati ono gundi baligidde mbonabona lwaki baligidde mbona tuli batutudde tuli kazimbira obusiisira ayinamu oluyimba ayinamu ekitundu kigamba bwe kiti nti nno engo ne bweba yakigwa sewambuza agibendegera bannange empologome kabye bannange empologome wa edda twaberanga ku kyalo nga bagamba abo abantu baawo balina engo era engo yaabwe bw'ogisanga waawo togikuba oyitawo polisi teba na buzibu naye ate ffe tetwazirabako ninga abantu ebyo ebibozi babinyumya kakati nammwe eri ajjukidde ewaabwe ogwo omuti oguyitamu mpola gulimu engo ssaawa 12 naye togikoonako ate tojogera nti ndabye engo kubanga yakigwa kati engo ne bweba yakigwa Gideon agibendegera engo ne bweba yakigwa Serwadda engo ejja mbabuulira ngo yammwe mwe mugirunze mwe mugizadde naye engo ne bweba yakigwa Sewambuza agibendegera yo engo temanya nti nene embuzi ezaalibwa waka wano. Now it is time namwe tukurai. Museveni yakuta obuyinza bonna n'abuteeka waggulu. Abakyoli ne bagamba ffe tuliko yabajja mu lokeeki ne batuula mu kisenge kyabwe ne bagamba mulaba bwe twatomedde mulaba omusajja kyatukoze ne basirika tebakyalina pesa lya advance kuba buli omu emmundu emuli wano simanyi okyola ani oranya simanyi onani doti owinyi ani ono omukazi ono omugenzaani ani alupo bonna omudumu gw'emundi guli tewali kwekyusa balina kugenda mu maaso anti lokeeki yavuddewo. Bajjawo empologoma y'e Mogadishu ne baleeta akasimba ke Lwakitula kakati mbwe akasimba ke Lwakitula ye empologoma y'e Mogadishu emundu eri wano kati nammwe abasumba engo ne bweba yakigwa Sewambuza agibendegera. Wulira za information is a power. Share the video. Do not forget to share the video. Pastor Serwadda nakachogera wane emirundi ebiri nasooka n'enkiraba nga nti bakubye Pastor Serwadda masasi akawungeezi n'enziramu n'enkiraba nga basibye akaguwa ka scene of crime simanyi crime scene nga obwongo nga omwoyo angamba bwati mu kirooto awo we bakubidde Serwadda amasasi omulundi ogwokubiri. Serwadda mu cabinet ewedde obadde olinamu ekifo kyova olaba Museveni yalwawo okufulumya cabinet eno. Serwadda n'amwegayira n'afukamira ne ku ttaka n'amugamba nyamba nzijja ku kifo nga ne ku Victory Serwadda batandise okumuyita minisita wa Museveni era nga bonna obugere buli mu nsawo pastor waffe siniya naye ye yalaba ekijja n'amugamba nyamba nzijja ku cabinet. Kati engo ne bweba yakigwa kiki ekyakugaana okumusavinga Sewambuza agibendegera prepare your grave Serwadda. Museveni n'amuwa emmotoka Serwadda n'agikukusa n'agikweka n'akola atya ne yeegayirira gavumenti emuyamba agijjeko ennamba agifunire ennamba endala. Ffe tufa gw'ogula mmotoka ife tufa gw'ovuga mmotoka ku musaayi gwa bannayuganda kw'ovugire emmotoka. His Excellency musajja gwe Kyagulanyi is lupimometer bwe munagenda mu ggulu bwe tutuuka mu ggulu Kyagulanyi is lupimometer totawana kugenda na tape measure simanyi tape measure no Katonda alina tape measure e Uganda gwe yimirira ku Kyagulanyi bwoti. Kyagulanyi yagamba abo mubaleke bavugire mu motoka ku musaayi gwa bannayuganda. Katonda aliramula uyu Kyagulanyi nabbi Kyagulanyi kabona Kyagulanyi muyimbi Kyagulanyi taata Kyagulanyi kojja Kyagulanyi baba Kyagulanyi senga Kyagulanyi mama. Serwadda yakaaba n'agamba bannange munyambe munzije ku listi
7 okujja ko Sserwadda dduka naye essasi lyo liri mu kyemba ate si gwe wekka ekyabalokole kyatandise nabagamba basose bajja mu Gideon oyo Pastor Natasha koze bwani bugembe oli muganda wa Natasha gwe mukulu gwe muto anti engone bweba yakigwa sewambuza agibendegera negyesanze kutale ejirya naye neyewaka ejirya abo abasajja bwe bayimba ennyimba muziwulirize nnyo ennyimba z'akadongo kamu mwe mukanya kutuvuma wabula bannange wiro owuliriza ebiyimba ye wiro oli wa myaka ki ezo zempuliriza kubanga mwe muli message zino sango za kuguluba sango kanga mwawo akakadongo kanjumirako awo mba nina mukubi stress awo maze okusinza ndi awo mpoye munengambo wange kampulireko ku sango naye bwe mba njagala information za power genda owulire kadongo kamu oluyimba lwa myaka gya 8 temugenda kusurvivinga nammwe olusozi luliko SFC kati njagala mumbulire SFC kuuma lusozi ntino lugenda bwe banavaawo ngo olusozi luddukanga lubulawo balukuumye kubeerawo ddukwata luleme kudduka balukuumye kolaki mbu Nakalema ye yayingidde mu musango ogw'okutta omwana arrest Nakalema ebyo mulimbe balala sife ebyo Museveni genda obirimbe banaabe ekinana mu be mwali nabo mu kinana be muyingira ensanvu kati abo bwoba olimba ffe togenda kutulimbako ne bwoba ofa Bayibuli egambye bweti nammwe Mukama ajja kukwata ebyammwe abigabula abantu abalala basumba mmwe oyo musajja yagambye bwati pastor nakyogerako wano ebagamba basajja mmwe aba basajja bwe bakulaba ng'oyina ekirabo mu church bakutuulira kasitoba nga toli waabwe nga Mukama yankuwa ekirabo pastor we yennyini akulwanyisa n'akituulira ne kifa kubanga yagala kukuza we ow'omuntumbwe we ogundi ow'entumbwe ye nembagamba eri ya making sure nti mentoring nga Samuel gwatayinako kintu nga Phinehas ali wali mutabani we Phinehas siye yasikira eri era mulinde yagambye bwati mama kati ate nzaaleyo omulala gwemba nekyalinga ono yabadde abitutte byonna yabadde aliwo nga namutereeza Kafeero yagamba bwati anti nze kadongo kamu Kafeero yagamba lumanyi n'okulingiza mu ddaame ne lutwala omusika gwe ne lukulekawo oyo kadongo kamu ekitundu nkyerabidde n'oluyimba lwe kirimu ndyerabidde mbadde ngenda sooka dduba kuba mwakapera naye ndwerabidde luno lwawalumba ezaaya nti lulingiriza lumanyi okulingiza mu ddaame ne lugamba ani okay ne lusikawo omusika ekibalo ne kifa kati ekibalo kyafudde abaweereza bonna awo wonna babavuvuba Sserwadda apreparinze mutabani we Joshua Kiganda apreparinze mutabani we Joshua bonna nonno batuuma Joshua kubanga mbubbo beba Musa kati buli omu atuuma Joshua ne gundi alina Joshua ono wokusatu Senyonga naye anekyalinze Joshua ow'omuntumbweze tebasobola ekkanisa bweba ya Katonda ajja kulingiza mu malaame bwati nammwe mujja kukaaba kubanga nammwe mwava ku mulamwa abantu ba Katonda nga bakaaba Katonda tasobola kubaleka ne mukitwala bwe muto ne mukitwala kyonna ebibajjo bijja kugwa waakiri mujja suulako ebibajjo omusajja n'abakwata mwenna abakatuliki n'abawa amamotoka abalokole n'abawa amamotoka ekiwayi ky'abasiraamu n'akiwa amamotoka ekkanisa ya Uganda kazimba mugalu leero wali kazimba mugalu ne bw'omuwa eppeera ye tasibaamu ne mutuleka ne tukaaba abantu ne bawoloma ku lwabwe nga tewaliiwo abayamba ab'ebyobufuzi bonna basazeeko
yannyonnyodde n'abantu abagenda okukola etteeka ye ne NRM n'abalamuzi be bagenda okukola etteeka naye etteeka balikolerani balikolera ffe era bw'agenda okuyita n'ababuuzizaako ku bannaddiini guli n'omubuuza wabuuzizaani Kayanja Serwadda ne Kazimba Mugalu olwo mbu n'eddiini zibeera ziweddeyo n'ogundi ono wa Iso ono wa Isani Mufuti Mubajje kati wabasiraamu bagenda ku Mufuti Mubajje wa Iso gwe towakana bw'oba badde tokimanyi kireke naye towakana Mubajje wa Iso yali akugambyeko nti nebuuziza ku Mulangira Nakibinge wali okiwuliddeko nga Museveni agamba nagenze ne nebuuza ku Nakibinge Kakungulu nangamba abuuza basiyazi banne abuuza basiyazi banne teri muntu asibye bisiyaga mu Uganda nga Museveni yasibye ebisiyaga mu church yasibye ebisiyaga mu maje ne mu police nze nyino omwana gw'enzijanjaba ng'abamaje be bamusiyaga Museveni yabatuma njogera with authority kubanga nyina obujulizi naye era obunanfuusa obwo bwajja bwati n'agamba abasiyazi baagala okutwala eggwanga nga bayita mu Bobi Wine kati njagala mbuuze Bobi Wine ye yagenda mu kkomera n'ansiyaga omwana wabula bw'amala osiyaga oyo n'amusensebula emabega ng'abasumba abawe emmotoka naye basumba mmwe muwulire leero sigenda kusinza sigenda kutendereza ngenda baweereza akapera tyengo ne bweba yakigwa sewambuza agibendegera engo bwerabe mbuzi Museveni bw'atatta tabaawo Museveni anywa musaayi Museveni alya musaayi yeebikka musaayi wakichenga kakati nammwe mwetegeke ekyabalokole kyatandise bujingo pulipeya bujingo wetegeke mbabuulidde tubyogera ne mulowooza tusaaga nammwe mujja kuziika Katonda tasobola nga musirise bwe muti busirisi bwe muti mifo ky'okujja mwogere ku kintu mwe mukanya kubuulira njiri ekakkanya ffe tukakkane ng'omusajja bw'atutta ffe tukakkane ng'omusajja bw'atutta ffe tukakkane ng'omusajja bw'atutta nduli nabasomera ekyawandiikibwa lwe nabulira ku mukisa n'ekikolimo Katonda bwe yalaba nga Balamu azze okukolimira Isirayiri Katonda yennyini yakanaalwana omusajja Balamu mutafulumya ekigambo bannaddiini mulina okulwana okulaba nga tetutuukako bwe kitutuukako mulina okuyimirira ne mwogera buli ayogera gwe bata ayogera gwe bata mwene muti okufa wabula mutugamba tetutyanga okufa tugenda mu ggulu wabula bwoba bagambako bannange nno mwogereeko twogereyo omusajja omumanyi oyo omusajja akutta n'akulesa abaana wabula ffe ne mutugamba naye temufaayo okufa lyekkubo erigenda mu ggulu mwenga mutyayo abatatyayo mujje mwogere mujje nammwe mwogere mumugambeko buli lwabayita mu kifo ky'okuyimira mu maaso ge mumubuulire enjiri eyitibwa enjiri muddamu kumuwaanawaana era tofaayo Mukama yakwata Dawudi n'amwongerayo kannantaba akato kannantaba kaali kato nga ka myaka nga kalina n'ebbeere munnaye Mukama n'akakwata n'akwongera Dawudi nga Dawudi takyabuguma anyogoga yenna ayina enkanyanya atambula azezengera ne bamwongerayo kannantaba yenjiri gye mumubuulira n'agamba mumutomeze kati nammwe kituufu Katonda yawaayo Dawudi ofa n'amugamba Dawudi wafuga bulungi abantu bange siraba lwaki onyogogera mu bulangiti bakuweeyawo omuwala Omuyezuleeri ne bamuleetera omuwala Omuyezuleeri omutisubi Omuyezuleeri bwe mba seerabidde Dawudi nga takyalaba takyawulira naye ng'asobola okufiiringa nti kino kikopo eno nkutte ku sowaani eno binika ne bamuwa omuwala ali virgin Bayibuli egamba n'amubugumyanga kati bano bawaanawaana Museveni Mukama akuwaddeyo omugerere anti nantaba otaba naye ojja kussa abaana baffe bamukuba bagamba nti zaake Bayibuli wamma bw'ogiraba yimirira n'eddakiika ziweddeyo Bayibuli egambye ne bakabona bannanfuusi ne bakabona babbi naye Mukama ajja kukwata ebyammwe
ne bakazi bammwe babawase. Bayibuli yegambye nga nammwe bwe mutaba nammwe ne mutwala abaabwe. Ani yali amanyi Mukama Mungu yagambye takikkiriza nti yeye ate nga yeye. Bwaddawo ne yejjukirizamu mu myaka gye 7 takkiriza nti ye Mukama Mungu ate nga yeye. Asooka ne yegana n'agamba si yenze. Omutima omulala ne gumubuuza yaani, omulala ne guddamu nti yenze. Nammwe abammwe Katonda ajja bagabula n'ennimiro zammwe. Bayibuli egambye n'ennimiro kubanga ekimanyi bulungi mwakaze ennimiro ezaffe ezammwe ne muzigi mmwe muyina emmwanyi ezaffe mwazikaza mwakandula amatooke g'e Masaka gonna ne mugamalawo ne musimba ageewammwe. Bayibuli egambye Katonda ennimiro zammwe ajja zigaba abalala bazijjire. Nze mmanyi okukama. Mukama n'amala mpa lwakitula mujja kunsanga ku makyanga esipiri lwaki tojja live nkyakama nga nange ndi walindi ne bakweta okukola ki nga nange sijja ku live nkyakama ente ezaali eza Museveni. Katonda agambye nga bwe yakwata ebyalo ebya Maria Mungu n'abiwa Museveni. Serwadda weesabire ate ekintu ekyo nkiruddeko. Serwadda weesabire Museveni bwe yakulabanga ogaana obwami ogaana obwa minisita bwe emmotoka ye n'ogikyusa ennamba tuyagala sebo tutegeere nti oli ku musaayi gwa Franco ovuga, oli ku musaayi gwa Nabukenyo, oli ku musaayi gwa Mutyabule, omusaayi gwa Sebuggwawo. Muvuge. Bayibuli egambye Katonda abalaba. Mwogera kirala naye ng'ekkalaamu ey'obulimba naye ewandiika kirala. Omusajja ne yeesiba ku Museveni ery'etteeka ligenda kukolako nga bw'olyagala. Litegeke nga bw'olyagala bwe ligenda okukolako. Museveni tusobola okuwa bbeeru. Gwe Museveni omulamuzi n'amala akyogera n'agamba Museveni mulwadde abadde azimba atungununa n'awoomerera addeko ewaka ajja kudda nga 27. Tujja mukuulamu empalo y'omulamuzi mu kooti. Ebyo bye muliko bye mulowooza simanyi mbuno mu kooti teweekyusa. Mu kooti toyogera tujja mu abaana baakulaga wano ku kamasanyu simanyi ka maternity bamukuba akacupa mu kooti. Kweyogeza bya kisiru ne bamukuba akacupa tekamukwata. Mugenda mutufuula mboba mbuna balamuzi bo ba plastic bo ba byuma bo ba leza. Omwana yamukuba akacupa n'akafiiringa. Mbu Museveni bamuwadde bbeeru. Hati tayagala bbeeru tetujja gikuwa. Njagala tugende mu kusaba nve mu kifo kino. Mwabatya mbuno ku lw'okubanga bakutte ani Pato. Bwe bakutte Pato nze ne wange essimu nejjula bannange Pastor Golyoke over Pato bamukutte kakati gwe gwendowoozaako Pastor naawe tebakukwate. Mmwe byebintu bwe mutabiveemu Museveni abikola kusendinga message ne bwali bakuttaani mmwe abasigadde mugendanga mu maaso ne mutuusa olutabaalo. Ate si buli gwe yayagala okukwata, si buli gwe yayagala okukwata nti najja mukwata, si buli gwe yayagala okutta nti ajja mutta. Kino nsiiba nkibagamba. Faraawo alina fayiro ze yaleka ku mmeeza ze yali akomawo okukolako ng'amaze okukomyawo Musa n'abaana be n'abaana ba Isirayiri. Yagamba kambagobe bino mbireke wano ngenda bisamba. Waliwo fayiro ezaali ku mmeeza ng'amanyi nti bw'agenda bw'ati n'akwata Musa n'amukomyawo ajja akole gino emirimu yagireka ku mmeeza. Tebagezanga ne bakulimba kola ky'olina okukola. His Excellency yagamba bw'ati buli lunaku lwabeerawo nga mulamu nga alifuli akola emirimu gye agikola ng'amanyi nti nenkya taliiwo. Nze oyo omusajja okuva lunatandika okumugoberera obulamu bwange bwakyuka, entegeera yange yakyuka, entunula yakyuka. Bwe nti simusobe nali ntunula kuba buli kigambo ayogera amagezi. Ntudde mu makanisa g'abasajja abo naye ng'andika ekibulangiti bwe nti Bayibuli egamba bweti. Yesaya yagamba, Yesaya yabeerawo nga aweereza Katonda naye nga tamulabangako. N'agamba bw'ati mu mwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira mwe nalabira Mukama. Yesaya 6.
mu mwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira si mwe nalokokera yasangibwa waali mu kyaki ngera muweereza naye nga talabanga ku Mukama naye mu mwaka Uzziya mwe yafiira Isaya mwe yalabira Mukama nabeera mu kkanisa ebbanga naye mu mwaka Uzziya mwe yafiira Kyagulanyi n'asituka mwe nalabira Mukama buli lwayogera ekigambo talina kintu kye yali ayogedde ne sikijja mu magezi era sisobola muyitako ne bye nawulira edda nziramu ne mbiwulira bwe mba scrollinga bwenti nsooka biwulira ne ngenda ewalala naye nnyina kabona atalina kyaŋŋamba aŋŋambe ki nga yenna ajjudde omululu aŋŋambe ki nga tasobola ali ku musaayi gwa Rita Nabukenya kwavugira emmotoka oba ne Bugembe ekyo kye yali ategeeza ndi ku musaayi gwa Nabukenya kwenvugira emmotoka leero bannange kwenvugira emmotoka leero muvuge Katonda ajja kuzibabanja Katonda ajja zibabanja muleka mbabuulire okuziika abaana kikolimu era babasumba bakitegedde najja wano ne mbagamba nti bannange enjiibwa ezo ne mugamba kano olwaleero kabuliddwa obubaka mbu kabuulidde ku njiibwa ndowooza omu yabuuza munne bw'obaddeyo ku ASPA abuulidde ku ki mbuna abuulidde ku njiibwa omuntu omukulu kiki njiibwa leero byamulemye leero byamubuze maama yabuulidde ku njiibwa enjiibwa muzirabye bonna abaazikasuka tekuli n'omwaliwo nabagamba abasajja ba Katonda bwe mumala enjiibwa nga bwe zaaganye after 7 days muddemu mubuuse enjiibwa buli omu yagenda waka ne yeebaka mugende musabe mubuuse enjiibwa Nuwa yazibuuse emirundi 3 ogwokusatu n'afuna results ng'ebiri gigaana in fact gyali ena kubanga ogwasooka nsooka kinnamuŋŋoona kitakola makulu enjiibwa n'agisindika ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu n'afuna results naye nga wayitawo gundi ya 7 days nembagamba abasajja ba Katonda muddemu mugende musabe 7 days mukomewo mubuuse enjiibwa kuba enjiibwa yali emaze okulaba zaali zimaze okulaba nti eri wabi ne bawakana kati mbadde ku basajja ba Katonda okuziika abaana kikoli mugende osome genda olabe ekyali e Egypt Katonda yagamba bw'ati buli mubereberye mu nnyumba afe ate wano Bayibuli egamba abaana be bali kuziika ndi kuwangaza n'enkukusa obulamu n'olaba ku bazzukulu b'abazzukulu n'olyoka ofa okuziika omwana bw'atyo kikolimo ate abo abasumba bo bakimanyi kyova olaba bagezaako okukijjawo Gideon come back Gideon ne banzijukiza maama bwe yantumange wa mukwano gw'oli gwe mbagamba nasaza jjajja yali alundawunya wente ng'alina emmindi ye ng'anywa emmindi guni ng'olwo tannalokoka ayimirira eri waggulu ku lusozi n'ayita ati wirewe atye mpereza ennyungu yange ku lusozi waggulu naye olyoka okwata ennyungu ye n'ogimutwalira bakutumye wamulirwana wire yangu akatogo kasiriira leeta omunnyo bwe batyo bwe babadde Gideon kambaga ono najja tukuba ekibooziboozi namulabye ku Namulondo ng'essaala zituuse Mukama n'agamba zibulamu n'amugamba leka nzireyo n'amugamba toddayo Gideon bassemutte era arrest Nakalema lwaki ogwo omusango gwalinamu interest kyogamba Gideon yeweddi yabadde munaddiini ennyo okusinga Muzaata mugwa Muzaata simanyi ye yaleeta amabugo mugwa Muzaata si ye yaleeta amabugo oyo omukazi kuba nani munaddiini omukuukutivu era enfa ya Muzaata erimu SFC kutuuka kusalako eddwaliro netuula SFC eri ku lusozi yalusalako ekuuma lwaki olusozi bulijjo be balukuuma oba Katonda gwe basaba ku lusozi akuumwa na mundu ebyo bye mbagamba mugenda ne mubeera mu makanisa ago n'owulira okubeerawo n'ogamba okubeerawo kwa Mukama kusse bannaye ng'okwo kwonna kubeerawo kwa mundu emmundu erina okubeerawo kwayo towakana
gwe bwoba wakana genda olabe embwa ne bweba nkambwe tesobola kusembera muntu alina mundu ekyo wali okitegeddeko okimanyi nti n'ejjembe teriyingira mu nnyumba muli mundu n'ekyambalo ky'amagi ekyo badde okimanyi nti bwe basindika ejjembe teriyingira mu nnyumba erimu kyambalo ne mundu n'eggumba ly'embizzi mmwe be balogaloga kwata eggumba ly'embizzi oliteke mu kisasi mugenda gamba pasita mulogo mbabuulidde kwata ekyambalo ky'amagi okiteeke mu nnyumba ejjembe lijja kuteega wali ebweru ku kitooke mu nnyumba terijja kuyingira mwenno musaaga taata yagamba bwati nange nkibagamba mmwe baana mmwe byendabye bisinga byendidde mukama abawo omukisa njagala obatumirako mwenna babadde ku vidiyo eno mukama abawo omukisa bangambye Uganda abantu batuula ne balaba vidiyo essaawa ennamba zino zetulaba wano si ze zibeerako abantu baba bangi ababeera ku vidiyo njagala okutumira maama wange ali outside ze Bombo Kalule saidi awo mukadde nkutumidde nnyo nkwagala nnyo mukama waffe Yesu mwena Kawanda ku bode mutukula emitiyana bannange mwena diaspora temwe aba diaspora wamaffe tumanye ebyaffe bye tuyitamu ate mmwe mbagala nyera mbasabira mukama abawe ekisa kyammwe ate namwe abe Uganda namwe mukama abawe ekisa kyammwe kubanga ate mmwe ne muwogo muzibu okufuna ife no muwogo shuwaddiru funo muwogo shuwaddiru ntegeeze emmere shuwaddiru wano yogira mudungu naye abe Uganda abayina n'enkumbi mu mayumba tubasabira n'ekisa ky'okulya ekyemisana fe wano eze sala z'okulya twazivako tetweraliikira mbu ate mukama leero ndidde ki shuwa naye ate abe Uganda mmwe tukyabasabira mukama babaalidde bambi bawe emmaanu mukama bawe emmaanu muteega buteezi waliwo atannaba kutuuka ku mmaanu tannabajjiri okuva ku makya mama nyabo mwenna mbatumidde mbagala nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu naye olunaku lugenda kukya mukama atujjukire olunaku lugenda kukya mukama aveeyo njagala kwebaza Katonda abayisiraamu mwebale nnyo batandise Quran and politics banange nebaza mukama webale nnyo mukama nzaani mutabani wa Katongole nange naleeseyo ekipya ensi n'ekiwulira Bible and politics kati buli muntu asomesa Bible and politics omuntu wakiri asomayo olunyiriri lumu mu Bible n'alunonyamu politics bwaludda bwati politics n'awabula n'aludda bwati paka lwalujja mu politics n'abayisiraamu bagambye simple webale nnyo simple yagambye bwati ku mukutu gwa simple yafunyeyo abasajja bamanyi Quran batandika okusomesa Quran and politics. Thank you Jesus. Webale nnyo mukama eyo gundi yange kubikulirwa kwange bannayi nange mutabani wa Katongole nange nenkanankana ne Dr. Oganga eyakola eddagala lya COVID tugudde ddulo yaleeta yekipya nange nendeeta yekipya sina diguri ku mutwe webale nnyo mukama oli yakola COVID nange nenkola Bible and politics tugudde ddulo Dr. nange bajja kumpa doctorate wamma webale nnyo mukama anti batunyomanga mwete mukiriza kuva mu politics mbuno olwokuba oli musumba nnyo ove mu politics kulwokuba mbuno oli mulokole nnyo ogenda mu ggulu okimanyi nti obutabeera mu politics government nekunyigiriza kisobola okukulemesa eggulu okimanyi nti obwavu obungi busobola okukulemesa eggulu kulwokubanga oli mwavu nnyo wagenze n'olimba oba wakamala okulimba osala otyo ekkubo ne bakuba emmotoka n'otuuka mu maaso ga Katonda ng'olina ekirimbo ekibisi kyotagambyeko mukama nti mukama nsonyiwa walayi ng'otambudde mu nsi yonna ng'oli mwesigwa n'ova wali okulimba ofune ebitano by'ekikomando ne bakukuba okada n'ofa ogenda otuuka mu maaso ga Katonda bwoti nga weebwalabwala akubuuza owange kiki anti ndi bwereere ani akugambye nti n'oli bwereere Katonda takulumiriza erimbu tewaliyo kulumiriza yabuuza Adamu mukwano oli ludda wandeetera kutuzzi tuli otuzzi twotera okundeeterako twomunsuwa gundi oli ludda wa Adamu ko Adamu muganda wange ndekaamu iye kiki nga sinakunyiza Adamu sigwe wanyiziza kiki jangu nno ndi bwereere Katonda namubuuza kiki ndi bwereere ekigambo ekyo wakijjeewa Adamu kye kigambo wakijjeewa ani akugambye nti oli bwereere
walidde ekibala Adamu yali roya nnyo tamanyi gundi Erias Lukwago naye n'ayagala addemu n'amugamba anti omukazi gwe wampa nga simukusabye. Gwe nosaaga ewa Katonda tebawoza buli lwe munadduka politics waliwo omuntu ali e Uganda ne yefuula omulokole ennyo bw'omugamba ku bya politics agamba ebyo ebintu sibyagala. Oyo mwana Kyagulanyi ajjudde emizimu, oyo mwana Kyagulanyi mubi nnyo, oyo mwana Kyagulanyi ate Bayibuli egamba awo ne bakuwayo awo ebigundi ng'era bwe babibasomesa politics muzimu n'omubuuza politics muzimu ki ebyo by'obukulembeze muzimu n'omugamba Bayibuli egamba Yesu yali kabaka w'Abayudaaya. Yesu teyali mu byabufuzi, kabaka tali mu byabufuzi. Ebyo ebyekisiru biri mu constitution ya Uganda obu busiru. Kabaka obutaba mu politics. Obwakabaka kitegeeza politics. Ebyo Museveni yabufunya bano ono mukwano gwange Kanyihamba. Kabaka anaabeeranga kabaka naddala owa Buganda naye taabenga mu politics. Ate n'akwata owa Busoga n'amuwa obwa ambassador. Leero leka nkube ku mutwe gwammwe guno. Owa Buganda yatakkirizibwa mu politics, yo owa Busoga asobola okubeera ambassador. Omusinga omusinga w'Erwenzululu musajja captain yakube mundu mu magye, yakube mundu mu lutalo lw'ekinaana, awajja mu politics awo n'agenda eri naye owa Buganda yatakkirizibwa. Ebyo by'obusiru edda twawabiranga bannaffe maama wangi gundi akoze ebyebisiru kati ebyo ebyebisiru biri mu constitution ya Museveni eya 95. Ebyo bya bisiru. Kati omuntu olumala okukugamba ebyo akuganye politics n'agamba naye muganda wange akasente mbadde kale sengo badde ompozeeyo awo emitwalo 3 ne muganze ebyobufuzi bye byannemesa Uganda n'enziruka nawe bwe biba bikulemeseza dduka sente zambula e Uganda lwa byabufuzi nawe bwe ziba zikubuze jangu abo siba wazange omala okumpanira Museveni ate nonsaba ezange inzi genda ofune emyoga parish modo kyogamba gwe woli toyina parish gy'olimu. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwalero Mukama tukwebaziza olw'ekigambo kyo webale nnyo Mukama. Mukama abo abasajja batta bannaabwe ne batwala bakazi baabwe n'abaana baabwe era olw'okuba wakimanya Mukama wasirika olwaleero lw'obagambye nti n'abammwe nja bagaba nammwe bakazi bammwe babawase kubanga mulumizza abaana bange mubajjanja bakungulu nga munda ebiwundu birenya nti era bafuba nnyo okutugamba mirembe naye Katonda yennyini abuuza awo emirembe giriwa Uganda emirembe giriwa Museveni gy'omutugamba ogamba mirembe Yeremiya essula 8 mirembe emirembe giriwa Uganda ng'abantu ekibuga bakifuluma sawa 9 sawa 12 bwe kimusanga wa oyingira nsiko ne webaka mu nsiko mirembe emirembe giri luddawa ng'Uganda okwambala ekimyufu komera mirembe emirembe giri luddawa ng'ekibuga kijjudde bannamwandu mirembe emirembe giri luddawa nga bamulekwa n'enfuuzi be basinga abalina bakitaabwe mirembe nga Jim Muhezi yalya ssente z'abalwadde ba siriimu abaana baabwe kati babonaabona mirembe ng'abali ku nnyanja tebasobola kulya kya nnyanja mirembe ng'ebibira byonna mwabitemawo weza yakyuka enkuba bw'etonnya nnyo omusana bwe gwaka nnyo mirembe nga abatta be balina ebisumuluzo by'amakomera abali mu makomera tebalina musango mirembe ng'abantu tebalina kyakulya ng'ebyokulya byammwe biri mu maseffuliya gammwe mmwe mwabirya mirembe emirembe giri luddawa nga ffe ennyama gye mufumba ne mulya ekibuga yeseffuliya nga ffe ennyama Ezekiel 11
Bayibuli egambye muwala wange mwamujjanjabako kitundu mujjanjaba kungulu naye nga munda mirembe nga Sauda Madada talina nabaana n'ennywanto mwagirumisaako magalo. Weebale nnyo Mukama. Agambye n'ennimiro ajja zigaba tajja zibalekera. Amataka mugatutte, omuntu mumuttira bbaawe n'ettaka ne mulitwala, naye Katonda abiraba. Mukama gwe Katonda yakola ku mulembe gwa Yeremiya. Yeremiya yayogera paka Babuloni lwe yamalawo gundi Isirayiri. Yalagula n'ababuulira kino bwe kigaana kino kigenda kujja bwe mutakola bwe muti kino kigenda kujja bwe mutakola. Abasumba b'abalokole ne bannaddiini mwenna ati laki muteekwa okulega, muteekwa okunywa ku kikompe abaana ba Nabukenya kye baanywako. Muteekwa okunywera ku kikompe maama wa Franka kye yanywako. Muteekwa okunywera ku kikompe ab'enganda za Sweet Pepsi kye baanywerako. Muteekwa okunywera ku kikompe kya Mutyabule, muka Mutyabule bamuleka alina olubuto. Muteekwa okunywerako ku kikompe ekyo, tebinnaba bitandika butandisi. Muyimiridde ku musaayi gwabwe ne muvugirako emmotoka, kati kwe muvugira emmotoka leero muteekwa okunywa ku kikompe ekyo. Katonda nga bwali omwenkanya. Katonda mwenkanya nnyo. Our God is just, is not fair. He's just. Our God is chief is a chief justice. His just is not fair. Ateekwa okutuwa obwenkanya. Weebale nnyo Mukama. Uganda tugikukwasa omwezi guno ogw'ekkumi Mukama. Mukama mu mwezi guno ogw'ekkumi. Mukama Farao alina fayiro ku mmeeza bangi baanoonya naye nzikiriza nti ajja zirekawo. Si buli omu gwe yali ayagala nti nno yamukwata. Si buli kimu kyayagala okukola nti najja kikola. Katonda nga bwali omulamu. Omuntu omu yagambye bw'ati, olumu ngenda ne ŋŋamba oba Museveni musambwa naye ekiŋŋumyagumyamu omusambwa tegukaddiwa akaddiira ku sipiidi. Senga abadde musambwa yandibadde akyali mu myaka gy'engaana oba 5. Awo nandigaye nti Museveni musambwa naye kati omusambwa ki ogukaddiwa ne gukulukuta ate kati bwe gwogera gulabika bubi. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Museveni muntu era ayina ebimulemye ng'omuntu era ayina ebintu muntu. Museveni tabatiisa nga ne mumuteeka ne mu kifaananyi ky'omusambwa. Si musambwa, Museveni muntu. Museveni muntu era Katonda agenda kumukolako okusinga ne bwe mukirowooza. Mukama agenda kukimukola okusinga bwe yakikola Nebukadduneeza. Agenda kimukola okusinga bwe yakikola Farao. Kubanga Katonda talya zaamanya, talya paani ate talya binyeebwa. Mukama ansabidde abalwadde bonna mu linnya lya Yesu. Abalwadde bonna mbasabidde Mukama basisinkane basumulule. Waliwo ababanjibwa Mukama, waliwo omuntu ng'ebbanja limuli mu bulago batwala ebintu bye. Waliwo omuntu ng'omulimu gumubuze mazima ddala awulira gwawo famire mutuuse, famire awulira ayagala gisuulawo. Awaka awulira wamutamye lwa bwavu, Mukama omuzimu gw'obwavu. Ffe Mukama tetukyasaba gavumenti, ffe tetukyasaba myoga Mukama. Ffe tetusaba myoga. Mukama alipooti egamba bweti be baweeza emyoga baziridde kubanga kabadde kasiimo kakubbira Museveni kalulu. Zeeze emyoga. Kati ffe Mukama tetugenda kufuna myoga ate tetujagala. Ffe Mukama tulindirira gwe. Mukama abe Uganda giroba wakumaanu nga wajiwa Isirayiri emyaka 4 mu emeka myaka 40 bakeera kulya ne banywa ne batambula. Bwe bakowa ne beebaka mu musenyu. Ne beebaka mu musenyu ate nga gubuguma ne bakeera ne batambula ne bagenda nga tebanaabi ate ne batalwala. Mukama wo Uganda weeri wamma jangu ogitaase ekiro gikulembere n'empagi ey'omuliro. Emisana ogibikeko ekire kuba tebakyalina ayamba. Gwe wekka gwe muyambi waabwe. Gwe kiddukiro ky'Abannayuganda bonna gye bali nabo mu diaspora. Mukama tusisinkane. Mukama tusaasire. Waliwo omuntu alwazizza abaana be bonna ewaka talina wadde 10.
leka mukama omukono gwo ogw'amaanyi guyingire mu nnyumba eyo gubawunye bonna basituke batambule bagende beetike ebitanda byabwe bagende. Mukama waliwo famire erina weeri ng'eri mu kuzikirira bakwate ku mukono nga bwe wakwata famire ya Luti. Bibuli egamba wabakwata ku mukono omu ku omu bonna n'obafulumya Sodoma n'obateeka eyo n'obagamba kati mugende ku lusozi. Bo ne bagamba twagala genda mu kiwonvu, twagala genda mu kibuga kino ekiddiridde, ne bagamba kale mugende gye mwagala, naye nga obafulumiza okuzikirira. Mukama baako famire z'abantu bano zikwate obajje. Mukama waliwo omwana, waliwo omuntu alina omwana watabusa omutwe oba kiki ekyamutabudde, tukusabidde mu linnya lya Yesu mwana gw'omutwe gutereere. Ffe tetulina zigenda kukujjanjabya mutwe essaawa zino ku mulembe gwa Museveni. Tereera omutwe mu linnya lya Yesu. Waliwo ali ku kitanda bbiru efuuse bbiru wona mu linnya lya Yesu. Mukama ansabidde abantu bonna buli omu ng'obwetaavu bwe bwe buli, ng'okwegomba kwe bwe kuli, ng'obunafu bwe bwe buli, ng'amaanyi ge bwe gali, ng'okuyaayana kwe bwe kuli, ng'okutegeera kwe bwe kuli mu linnya lya Yesu. Buli omu omusisinkane otowolokose emmeeme ye Mukama. Abantu emmeeme zaabwe zizitoye tebalina buddukiro. Yogerako nabo mu birooto. Mukama leka omuntu alooteko ekirooto kimu kimutikkula emigugu gyonna oyogere naye balyoke bategeere nti ddala Katonda gy'oli. Yogerako nabo mu ddoboozi. Omuntu awulira eddoboozi nga limugamba ekigambo aleme kukyerabira. Okuyita mu mikwano gyabwe leka omuntu afuneyo essimu emu ekyusa obulamu bwe. Kyali mpa yankubira essimu emu n'agamba yiwe mwana we hija otole visa yawe. Just one phone. Sikyali wiruuli. Mukama leka omuntu afuneyo message gye nawulira okuva ewa Kyagulanyi. Nze Mukama wantumira Kyagulanyi, tewantumira kabona yenna. Wantumira Kyagulanyi. N'agamba kati tokyali muvuzi wa bodaboda, tokyali musombi w'abantu bano aba bodaboda. Jangu tugende. Mukama leka omuntu awulireyo message emu abe nga atambula ku YouTube afune ekigambo eki ku Facebook oba ku YouTube. Mukama asobola okwogera nawe okuyita ku social media. Mukama okyusa obulamu bwabwe mu linnya lya Yesu. Webale nnyo Mukama, webale nnyo Yesu. N'abali ku ndiri mbasabidde bonna Mukama buli omu musabidde mu linnya lya Yesu. Mukama abongere omukisa. Aliyo ngayagala kwenenya gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye, ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabu ky'okufa, oliwandike mu kitabu ky'obulamu mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Olokose Mukama akuwa omukisa. Mwagale nnyo Mukama. Musome Bayibuli. Bw'oba tolina Bayibuli teweekwasa Katonda ebintu yabigira. Tekinologi muleke kumulabira mu bigundi biri ebyagundi ebya TikTok byokka. Mumutekeko osobola okufuna Bayibuli ku simu yo. Okitegedde isi byagundi bino ebya leero bannanga aba TikTok mbu akagundi kagala katya kyakaza katya koma nyoko bannaye abaana ba TikTok batuvuma ebigo ne bagira paka tabu oluyimba lulimu avuma lulimu abuuza lulimu ayogera lulimu abuuka lulimu oluyimba lumunga byonna ate nga byonna bigendera wamu. Awo siwe waba wabeera gundi wokka. Tekinologi oyo asobola okukuyamba n'otegeera Katonda okuyita ku ssimu yo. Okitegedde? Ebyawandiikibwa osobola n'obbinoonya ku Google. Bw'oba olina ekyawandiikibwa kiweerabidde Mr. Google akimanyi. Wabula ku Mr. Google munoonyako wamma muyimbi ki asinga mu America obumpi. Google asinga obumpi. Waliwo abantu bagambe mbuno omuntu eyagera olugero mbu 2 heads are better than 1 ajje yeetonde bagase omutwe gwa Chameleone n'ogwa Bebe Cool mbu emitwe ebiri ne bateeka wano ogwa Kyagulanyi gumu mbu omuntu eyakyogera mbu ebiri gisinga ogumu ajje yeetonde. He should apologize. Kati ebyo si bye byagundi byokka. Osobola okubeera ku ssimu yo n'onoonyezaako Katonda ate era n'ayogera naawe ku ssimu yo. Mukama abawe omukisa.
Mbagala nnyo. Morini Skin Care nga bulijjo. Essimu yange eri +974 33 93 96 39. Mweraba. Mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. I sign out.